Jeba kunganiranga Omoyo mutukuvu Kanga Yewe yasubiza Hallelujah Mukama tuwe Omoyo Mukama tuwe Mukama tuwe Omoyo Gawe wagusubiza Abalungi nsanyusa okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu mwebale kujja njagala kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa ansobozesezza okujja ntuuseemu collate olw'ebigwa tebiraze naye njagala tugenderewo mu program nga bwegenda okutambula kubanga ebyokwogera tulina bingi nnyo program nyina mpanvu nnyo nga bw'okiwulira njagala kusaba busabi Katonda anzikirize tugimaleyo yonna nga bweri oba nga bwerina okubeera byonna tubikole atuleme kulekayo ekintu n'ekimu kubanga enkya olw'Essande tugenda kuba mu Bible yokka Mukama bw'anaaba yagadde. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri ennaku 3 omwezi ogwokuna omwaka ogwa 2022 njagala kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa tumalizizzaako omwezi guno ogwokuna. Mukama Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo tukwebaziza Mukama weebale nnyo otukoze bulungi Mukama tukwebaza olw'ebyo byonna bye tuyiseemu omwezi tegubadde mwangu naye tuguyiseemu weebale nnyo Katonda wa Ibrahim Katonda wa Isaka era Katonda wa Yakobo Mukama tuyingira omwezi ogwokutaano Mukama ogwokutaano tugukukwasa Mukama omwezi gwokutaano ogwo tugukukwasa omwezi gwokutaano Mukama tugukukwasa otuyiseemu bulungi Mukama nga bw'otuyisizza mu gino gyonna gye tuyiseemu egy'omwaka guno gwa 2022 mu Kristo Yesu Mwana Katonda ayinza byonna tusabye amiina. Now njagala owandiika ekitabo kya Isaaya leero tugenzeeko mu Isaaya tujja kuvaayo tukomewo mu kitabo kyaffe eky'amateeka naye olwaleero tuyise mu Isaaya essula 14 essula ya Isaaya eyo yonna genda ogisome naye tujja gisoma yonna Isaaya 14 genda ogisome lunyiriri ku lunyiriri yonna ogimaleyo tujja gikwatako nga bwe tukutte ku kitabo ky'amateeka essula eya 28 leero nyina security alerts nnyingi nnyo nabagambye nti mwetegeke mu kyaji nga amasimu gammwe byonna tugenda bituukako tugenda kubiyitamu byonna njagala security alerts zino muzisaleyo muzitambuze njagala mwabadde munsabye nti ntayipinge nkwataganye n'ebintu bingi nnyo admin ayina ebintu bingi kuru yonna ayina ebintu bingi waliwo ayita mu mawulire waliwo akola bati waliwo akola bati bw'oba oyina ekintu ky'owulidde mu security alert ng'osobola okukikolamu audio gikolemu etambule bw'oba tosobodde ku recording eno yange mu ddoboozi lyange kola mu ddoboozi lyo tujja gitambuza bw'oba osobola kutayipinga n'obako information gy'otayipinga ku Facebook yo oba wonna tayipinga tujja givuga tutambuze kubanga emirimu gisobola okunema okubikola byonna okubimalayo. So tulina retreat nga bwe muzimanyi zonna Amsterdam nga 3 ogw'omukaaga paka nga 3 ogw'omusanvu tulina nga 14 ogwokutaano mu UK First Lady ajja kubeerayo then tulina ne mu US mu mwezi ogw'omunaana. Maureen Skin Care ky'ekyokuddamu bw'oba oyina ekizibu ky'olususu Maureen Skin Care ye solution y'omubiri ogutaataagana ogukusiiwa gubalukabaluka gutungununa ebikuyiro byonna Maureen Skin Care yajja okukutaasa. Ngenze mu security alerts zino zonna tusobole okuba nga tuzimalayo naye nga ngenda mu security alerts zino 1 saagala mutye nnyo neera ge mazima agaliwo mwesibe enkoba kubanga ge mazima agaliwo ge galiwo bye bituufu. Waliwo omuntu omuleera nkubidde nangamba mutabani wa Katongole nkuvuddeko nze mukono gyenva mmanyi n'abantu ababeera mu bintu bya Katumba Wamala nagambye mutabani wa Katongole tajja kutulimba nga wano buli lunaku ne nkuba yessimu
yakubye esimu n'ababuuza wamma kiki nagamba munnange twawadde tuli wano nga bakyusiza security ffe twabagambye tetwagala security ne munnange abasajja weebali tebatunyega kigambo teboogera tebanyega muntu naye nga weebali angambye mutabani wa Katongole nkuvuddeko kati oyogera mazima sajja wano kulimba sajja wano basudia kyemba mpulidde nkyogera nga bwe kiri siyongeramu ate sitoolako lwaki nkikola bwentyo njagala mmwe bwe mwagana ne muba nga temukkiriza byenjogera nintandika bigamba Museveni ategeere kuba yakitegeera buli lwe twogera amera n'olutiko olumu agenda neyebikka nga pressure zimukubi video ye mwanyi n'olwaliro ekyatambula mu mutima gwe yagambye tufudde kati mmwe bwe mwagaana okubikkiriza nengamba kambibuulira oli yategeere nti Abdulaziz waali in existence era yakimanyi nnyo mmwe betwagala okubuulira abamu be batakimanyi naye yakimanyi nagamba abayisiraamu temugenda mu State House bannange bajjudde ne balya bajjuddeyo bonna bwe bati ne babooga mugende eyo nze kasamba nga mmaze okubagamba now mu security alert zino ze ngenda okukola olwaleero njagala okusaba ba Twitter warriors mwenna bwe mumala okuwulira ebintu bino njagala mu storming ebitundu bibiri njagala mu storming Kenya State House oba Kenyatta yennyini njagala mu storming Obama njagala mu storming Obama gende wo Obama mumuwe information eno gye ngenda obbawa ntuufu 100% bwe mba nali mbaleteddeko information ntuufu nojjaka nti ntuufu kwata information eno mu storming Obama bane tugenda kulwana luno olutalo ne bazzukulu baffe we balibeera ate balitendereza nnyo omulembe gwaffe bagambe naye bajjajja baali bagezi mbabuulira tugenda kukola ekintu Bible egamba ngenda kukola ekintu ekijja temuli kimanya Katonda nga yabuuza Isaya mmeka temuli kimanya njagala mu storming Obama ne Kenya State House nakitegeddeko bulungi nnyo buli lwe ntandika video CID ne counter intelligence batuula ne tikyalumbuye batuula ne batandika okukwata video zaffe bakuba ebifaananyi ne baggulawo fayiro ku buli video gye tukola tuyina kabini namba eri wali ejjudde fayiro zino za ASP ng'ennaku z'omwezi bwezi tiyayogera bw'ati bino ebintu bye mbagamba bivudde mu bibala bya video gye nakola nga nsitula UPDF ne mbagamba UPDF musituke muddemu amagezi namwe aba counter intelligence abatunoonyerezaako abatuwandiika bw'oba oli munna Uganda nakabala nkubulira gwe kisajja gwe ekiri mu kuwandiika emisango gye njogedde wano muddemu amagezi Museveni abakozesa bukozesa ffe temujja kututiisa ekintu kye nasooka okukola kwe kukwata obulamu bwange nembuwa Uganda yampa bifene byayo nempa ebikajjo nempa amenvu nempalampa emisiri gy'abantu twabba ebikajjo nga tugenda ku ssomero Uganda yankuza nakwata obulamu bwange nembuddiza Uganda kyonna ekiri ntuukako ku lwa Uganda kituukewo okitegedde temujja kututiisatiisa waliwo fayiro mpitirivu bweziti bakukuba ekifaananyi n'essaati gye wali oyambadde n'ennaku z'omwezi ne bwe wali ofaanana byonna mbimanyi byonna kino kivudde mu bibala bye nayogedde vidiyo eri olwakukkiriza Musa bwe yakula n'agaana okuddamu okuyitibwa mutabani wa muwala wa Falaawo UPDF ne poliisi mbabuulira ng'oli native Ugandani musituke kubanga abasajja baatumalawo dda akabiri tike tulina ekintu ekyataasizzaako Kyagulanyi era nkyawa nnyo UNN nkyawa nnyo oyo omusajja omukadde oyo omusajja gwoyo omukadde oyo omusajja omukadde oyo atunula ng'omubi atunula mu kaleega yazena ngamba katana simanyi lubongoya mumanyi NUP kyenkola Museveni muli eyo mwogerereyo temuyina na intelligence temumanyi kiri munda ffe twogera mujja naye mmwe mukolerani omusajja ali eri akaba abuuza badde Kyagulanyi yavaawa discussion ya Museveni ne Kagame yabadde ku Kyagulanyi amubuuza Kyagulanyi yakuyita kati Kyagulanyi yavaawa
ebintu bagambye it is too late ebintu betwali tulina okukola twandibadde tubikola luli naye omwana yakuyita katya neno olaba ekizeeyi nga kijja kireeta envi gwe kisajja gwe gwe musajja gwe naawe gezoddemu okuba essimu yange ngamba mbuno simanyi mbuno njogera ku kimbugwe mumala gayogera ebintu bye mutamanyi omwana azimbye ekintu omwana ataasizza Uganda omwana atununudde mudda wano n'olaba omusajja n'anaaba n'ayambala n'asiba n'ettaayi n'ajja nayogera mbuno olw'okuba yasoma mbuno olw'okuba mumanyi oluzungu oyisobera ddala okusoma oluzungu n'oba musiru okusinga n'etamala emirundi ng'oli musiru nnyo okusinga famire y'etamala emirundi n'alabye abasiru ate bo bali bye basimba ku layini naye nga diguli mweziri mu nnyumba abasajja badisikasinze Kyagulanyi yabayita katya yavaawa mbo simanyi katana mutabani wane simanyi katana mutabani bwaba mutabani we teyetegerera mumanyi abantu abatuwa information eno amawanga gaabwe omanyi abantu abavayo ne bagamba nedda tulwanirire eggwanga lino gwe nga nakabuuliddeko tosobola kudduka wabula mutambuza tribalism mumanyi abantu abeewaddeyo okulwanira Uganda gwe nkubulireko omu wano omutegeere mbu UNN ate namwene mumala obiwira ne mubinsha yalingira timuddamu kunsha yalingira UNN mbeegayiridde bwe mmala okwogera security acts zino mu storminge Obama eno information mugiwa Obama mu storminge Kenya oba embassy oba state house oba Kenyatta yennyini mubabuulire information eno evudde mu bibala bya video gye nakola okusitula UPDF ne police mwe basajja mmwe ng'oli native Uganda owedde muwulire nga sinaba kugenda eyo omwana waffe yabadde alina okulinnya ennyonyi yabadde alina okufuluma ne bamulimba ne bamugamba nti simanyi covid simanyi yaweddeko simanyi biki ne bamubuzaabuza then ate ku ssaawa esembayo bagamba nti kampani ye Uganda tennaba kuweereza tiketi kati ate ng'omwana yasasula kampani ye Uganda yagisasula tiketi ey'okudda ewaka abazadde baatunda ebyabwe ne basasula omusajja gwe bayita Kalamagi leero mukubidde essimu olunaku lulamba aganya okwata kati njagala tusitominge Kalamagi oyo owa kampani ya Spin buli amumanyi enamba ye yiino eri 07 gwali abroad otekako +97 +256 yeah eri 0789 28 80 90 eyo ye Kalamagi director wa Spin ye yakwatira ddala ssente za tiketi abazadde ze bamuleetera ne bagamba omwana waffe akomewo ne yeekwasa nti n'omuwarabu amulemedde kati omuwarabu yamutadde ku office n'agamba omwana wuuyo nze mumaze kati ngenda bawa enamba ya director wa office gyali mu Saudi ne director yennyini tu mu storming mbeegayiridde tuyambe omwana ono afuluma musaayi talya tanywa mulwadde tajjanjabibwa embeera ye si nnungi kisana kudda waka afuna obujjanjabi enamba ya director wa office gyali Saudi yino eri 00 966 172 395 552 ndowooza 00 nebeera plus ya ebeera gundi +966 ya +966 172 395 552 so tustominge office ye Uganda ne Saudi Arabia nga tubanja omwana gwe bayita Naiga Kitatta
nayiga kitata tulabe nga tumutaasa aveeyo. Nayiga kitata Jeni tubeere nga tumutaasa. Mukama bawo omukisa. Kakati ekintu ekiri wakati wa Museveni ne Kagame kikino wano wammanga. Abasajja bano balina olukwe olunene ennyo era bagambye ekizibu ekiruyingiddemu ye Kyagulanyi. Bulijjo mbabuuza mwalema okutwala Uganda nga tetunnaba kutegeera munagitwala nga tubitegedde munasobola ogitwala. Era nabo kyekibuuzo kye baagize naye wulira kati we balaga newankubadde balina fiya bagambye tugezeeko tukikole tulabe ekijja kijje. Wulira jjukira mutabani wa Kagame yamaliriza Esancast ng'owa Museveni era bwe yamaliriza najja kuti ayagala twekiika naye oyo omwana ye tagenda twekiika never mbabuulidde. N'owa Kagame yamaliriza ali mu magye g'e Rwanda naye Kagame amuteekerateekera kusigalawo. Tubadde n'ebizibu bino bibiri ate byagala kutusikiza ebizibu byabwe bibiri. Wulira bateeseteese okumalirizawo ddala omusaayi gwa Uganda bakole generation empya batwale eggwanga lya Uganda. Bwe ngamba Uganda ntegeeza Uganda okuvira ddala mu Buganda okwambuka wonna ne Mwankole. Olwaleero waliwo omwami bamuyita Mutabazi Sulaiman. Mutabazi Sulaiman abadde abeera Lukunjiri, abadde akola mulimu gwaki? Abadde akola mulimu gwa bukinjaaji. Kansooke mbaggirewo ekyo bane ebintu nnyina bingi. Abadde akola gwa bukinjaaji. Naye nga wa opposition yatandika nga mobilize FDC kati abadde wa NUP abadde akola nnyo mu opposition okulaba nga abantu bategeera enjiri ya opposition. Obudde bwakedde omusajja bamusse erukunjiri Mutabazi munnaabo w'erukunjiri bamusse ne bamusuula mu kitoogo bamunoonyereza ebbanga bamusanze bamusse we bamuttidde waliwo barakisi y'amagye ne bamutta ne bamusuula lwakuba luli na postinga ono omuwala Alexandria nenfuna warning ku Facebook page yange basobola ogisiba bangamba bajja gisiba oluddako sijja kusobola kuka postinga ku Facebook naye bamusibe emiguwa bakamukoma. Mumulaba nga bamutema mulabye anakagala ojja kujja mu kabokisi nkakuwe. Omusajja bamugye mu kidiba awali abadde abeera ku kyalo bakiyita Bwambara Rukunjiri near Queen Elizabeth Game Park nga ogenda gye bayita Rwenshama. Era waliwo barracks bagiyita Mbulamizi beba musaba serikali iru musajja agambye abamagye temutulimba Lwaki mbalaga kino?
inaffe waffe tetuli bulungi omusajja agenda pulani ya kutumaliriza ffenna wulira nabagamba baleeta abanyarwanda ne babateeke wa bujingo I repeat abanyarwanda basimbuka wa bujingo e Kanani we bawumulira ne basaasaanira Uganda yonna ekyo nkikakasa abantu abatematema abakalamojja banyarwanda bava Rwanda be batematema kalamojja babalese ne ba merutingira mu Uganda yonna guyinza okubanga tobalaba nkugambe ba merutingira mu Uganda yonna ejambiya egenda kukaaba mu Uganda awo naye mwe babagana amajambiya mujja keranga kumacha banange omutaka bamutemye muzeyi bamutemye banange mwenna musirike naye nga ku byalo byammwe kuliko abavubuka abanyarwanda abagaba looni kuliko abavubuka abanyarwanda ab'obuwoofiisi bwa looni bubalemye okwokya be babatema ekiro emisana ne bambala bulungi nnyo ne batuula mu woofiisi nga bagaba looni babatuteka amataka gammwe wabula mmwe mutudde mukitegedde mmwe mutudde nkugambye babasaasaanya Uganda yonna ku ddiru yakubatema mujjukira ng'enanga abagaana oggula amajambiya mujjukira ng'enanga abagaana oggula amajambiya lwaki yabagaana oggula amajambiya namwe ne mulekera oggula ejjambiya mulekeraawo mujja kukaaba mbabuulidde nabagamba juzi nga kagamaze ne mbagamba Rwanda balonchinza abanyarwanda balonchinza olutalo ku Uganda musituke mwenna boda to boda ba natives twirwaneko wano wetulaga mbabwe John nalese information yebijimusa Museveni nagweddalu n'olwaleero mbagamba in fact waliwo n'omwana banayi waliwo omwana Museveni juzi lwe nabagambye lwe yabadde agenda eyo egindi jjo lwe nabagambye lwe yagenze nakasongola yabadde ayitawo waliwo omwana yakyatinze nga agamba people power yagambye people power omwana ono bamukutte drone yamukutte ne mutwala nakakati tebamanyiddwa wawaali abadde asala nviiri oyo omwana oyo bamututte omwana konvoyi ya Museveni emmotoka ezisembayo emabega drone yamukutte yapakinze nemukwata nemutwala n'olwaleero abese muto tebamulabako now bagenda kukola batyo okutwala omusaayi gwa Uganda bagenda kutandika okutemula abasajja bokka ne mu ddiru yaabwe ey'okwewamba very soon mugenda kulaba okwewamba naye okwewamba kuno bagenda kuteekawo akantu akafaanana nti bannayuganda baganye wabeerewo gundi stampede nga si ya bannayuganda nga yaabwe bayimirire ku kintu ekinaabeerawo nga okukaayanira okuwamba n'obuteewamba bagenda kuyingira mujjukira Museveni kye yakola mu buyeekera njukunju nga bajjamu basajja bajjawo bavubuka batema abavubuka bata abasajja balekewo abakazi eno ye ddiru yaabwe bino bye bayogedde ne Kagame batte abasajja balekewo abakazi batte abasajja balekewo abakazi yentandikiddewa balekewo abakazi kati bagende baleete abasajja baabwe sebo bajje bazaale mu maama ebeni ne bannange abasajja bajooga sebo naye bannange sebo bagenda kujja abo abasajja nga tebasaaga babasajja bajje bazaale mu maama ebeni omwana abaana batandike generation eyaabwe kino Kagame kye yasinga okukola e Rwanda kyova olaba Rwanda eryakasiriikiriro si lwakuba nti bamwagala nnyo yatema eggwanga yatema abanyarwanda be yatema abahutu abatuusi ne basigala nga be basobola okuwasa era kati gye bujjawo mu maaso Rwanda egenda kuba y'abatuusi abahutu badduka abasigala baabatema mbabuulidde abamu ku bahutu be tulina e Uganda kika kasajja kamama Mbabazi wulira nkanzire no waggulu mugende mu storminge Twitter mutwitinga ebintu bino njagala okubategeeza ntwala omukisa guno okubategeeza nti mugambe Kenya nti ebintu ebigenda okukola ku Kenya byatuuka dda
mu Kenya munda birimu abantu mu gavumenti abawagira William Ruto nga Ruto akozesa ekifo kye ebintu byayingire da ekirala kansoke nsimbewa wakati mukimanyi nti Museveni yabadde akuba Kenya bomu ufumbi building Museveni ye yagikuba. I repeat, teriyo wa Al-Shabaab yakuba Kenya bom ekyo mukibabulire oba bakikiriza oba bakigana Museveni yabadde akuba Kenya bom nga ayagala okuwininga emitima gy'abazungu Museveni okwefuga region eyo yonna. Museveni ye yakuba ufumbi building bomu zonna ezikubye Kenya. Museveni ne Kayihura be balinga ba master gundi abali emabega wa bomu ezo be bakubye Kenya be bagibonyabonyezo gituusaawo mbabuulira kaakati bazzeemu bateesezza ng'ennaku z'omwezi 21 ku Lwokuna lwa wiiki ewedde waliwo ebintu bye baatikka mu konteyina ezirabika ng'ezeddwaliro. Waliwo konteyina ezibeera ku malwaliro zikola nga laabu zikola nga biki mubeeramu apparatus biki zibanga za ddwaliro. Ezo konteyina ng'ennaku z'omwezi 21 baazitikka okuva mu barakisi Bombo ne bazivuga ne baziwerekera ne bazivuga nga ne zigenda zayita Bushia. Era ebintu bino byavugibwa ebimotoka ebya kampani ya Mama Mbabazi eyitibwa konteyina zino zavugibwa kampani ya Mama Mbabazi ayina ebimotoka ebya trailer ebyo ebinene ebyo ebisomba eyitibwa Deguma eri Ntinda era bipakinga Ntinda ne headquarter yabyo eri Ntinda office zaabyo batika container eziwerera ddala batikira ddala container eziwerera ddala ne bazitwala basanga abantu abanene okuva mu Kenya nga babirinze Bushia tebyakeberebwa tewaliwo kintu kyonna budde bwali kiro ne biyingira ne bigenda ekisuumu naye nga n'ekisuumu bigenda kuva ekisuumu byeyongereyo oluvannyuma after kisuumu birina gye bigenda okuyingira mayiro 48 bigenda kuyingira birinze kukola mu kalulu kano kati wenjogerera Kenya Museveni abalimu nga ntunuka abalimu nga ntunuka banange banteeka fresh kid yebanange uyu mwana yafuwa namulabyeko nga bali emmere ne mama ne tata konteyina za Mama Mbabazi ze zatwala ebintu ebyo kampani bagiyita Deguma ye yatwala ebintu ebyo n'ebiyingiza mu Kenya era gye biri bitudde n'amagye geetegese Abanyarwanda bali wali ku nsalo ekkalamojja batema abakalamojja bagenda kwekwasa Museveni alina ekiri munda mu Kenya alina ne kyategese okuva ebweru ewa Kenya ekimu ku kigenda okubeera Kenya ng'akalulu kawedde obanga balonda bomu Museveni agenda okuba bomu agenda kukuba Kenya bomu mbabuuliridde wano yakuba ufumbi building naye n'abazungu tebakimanyi n'alyoka n'agenda gundi Somalia mbuno Al-Shabaab. Ulira bino nkitegeddeko nti batuula aba counter intelligence ne ba CID ne batandika okudda mu video zaffe nga tuli live mostly nze ne teacher Lumbuye ne batugulako emisango fayiro mpitirivu nnyo era mu barakisi eye Bombo waliwo abaana basatu babasibye emyaka 5 babavunaanye babatutte mu kooti eyitibwa bagiyita UDC Unity Disciplinary Court. Yes, eyo ye yava eri mu Kangaroo Court. Kati abaana bano babadde batulaba nga balaba nnyo teacher Lumbuye era nga bamwagala nnyo ne batandika otambuza enjiri bannaabwe ne babawaabira ne babasibako ekisango nti bafoojalinga
stamp ya Joint Chief of Staff mbu ne bagenda ne bafuna looni mu banka ne babasibako omusango ogwo ne babasalira omusango eyo kooti mu mateeka g'amagye nga manyi esalira omuntu ekibonerezo kya mwaka gumu ekinene nnyo myaka 2 ate ekibonerezo kiba kyakusibwa basobola omuwa ekibonerezo n'akola omwo mu barracks oba n'akola ku quarter guard ng'ekibonerezo nga yabeera ku quarter guard naye n'asigala ng'asasulwa omusaala gwe ng'era buli kimu kitambula naye ng'ali ku kibonerezo okitegedde eyo kooti etakkirizibwa kusala kibonerezo kisukka mwaka oba myaka 2 basibye abaana babasibyeko emisango ne babayiweereza kati bali luzira mu Action Bay babasibye emyaka 5 okuva bombo mbabuulidde wake up UPDF uzukuka bambi muzukuke ba natives muulire kiri ku UPDF mulire kiri ku UPDF bagisanyawo UPDF bagimalamu amaanyi leero wentudde ndi murabado style okuba mbadde nyina gyentambudde nga natambudde n'ebikola byange esawa zirina okugira ngende mu maaso n'ebintu olumu mbeerako wano ekifo kino si kipya kummwe era mukimanyi naye tujja kugendera waabo UPDF yonna bagirisolvinga yonna egende eggwaawo Museveni bw'awakankula entalo ebweru wa Uganda atwalayo UPDF ne bafiirayo n'abasigalayo n'abattirayo mu nzita ez'enjawulo bemulabawo abatono aba UPDF tebalina kye basobola banafu nnyo batya okusinga ne bw'oyinza okukirowooza Uganda tetulina magye mu Uganda mulimu ebiwayi by'amagye 2 mulimu ekiwayi kya SFC ekyo mukimanyi waliwo ekiwayi kye bayita First Commando ekiwayi kino kizze kyeyubula nga kyeyubula amannya magye gemura ge bagamba nti amagye ga Muwoozi amagye gano gatandikira mu district ye Pader mu district ye Pader batandikayo nga bayitibwa Airborne Brigade bali bayitibwa Airborne Brigade batandikira mu kitundu kye Pader kakati ne bajja nga beyubula kakati bayitibwa First Commando oba bewulira be bayita ba sharp shooters era abantu bano be bakuuma president wa Equatorial Guinea bava mu Uganda kubanga eri naye abeewe bayagala okumwefuulira n'apangisa okuva e Uganda abantu abakola nga SFC y'omu Equatorial Guinea be bana ba sharp shooters abamuwoozi be mwalaba be bateeka ku bizimbe bya Kampala byonna mu biseera by'okulonda eyo teyali UPDF temugiwaayiriza naye ate namwe UPDF mbagamba mutuwe mundu mutuwe gurunedi Museveni bwe yali mu nsiko waliwo abaali mu ye waliwo basejjusa bagimuwezi babbange mundu ne bazimuwa kati mutuwe mundu mutuwe gurunedi mutufunire yo obutunda busatu waliwo gye bayita stick gurunedi waliwo kananasi eringe nanasi waliwo akatunda waliwo bomu ezenjawulo nzimanyi mutuwe bomu kati wano wetulaze gundi yakwerwanako mubate musobodde mubeereyo mutuwe ebyuma bannange wano wetulaga tulina kukuba Museveni ne mutabani we tulina bakuba butumala obbakuba ne Kagame tumukube ekyo nkibabuulira ate tusobola obbakuba banna Uganda musituke mbabuulira omusajja agenda kuta kati mwe basajja mwe abaganya okusituka mugenda kufwa mujja kufiira mu mayumba wakiri mufenga mulwana Bible egamba bwete mu kitabo ky'abasekabaka abazungu abagenge bagamba bwe bati bwe tusigala tufa ne bwe tugenda tufa wakiri tugende enjiri eyo ngenda gikomyawo ngenda gireeta banna Uganda mwetuddeko naye bagenda kubatta nkubuulira bakazi bamwe bagenda bazaalamu abaana mbabuulidde bakazi bamwe bagenda bazaalamu abaana bawala bamwe bagenda bazaalamu abaana mu nyumba zammwe ze muzimbye muganye zifulumamu mugende mujjeko Museveni bagenda batta baba wasize mu nyumba zammwe bazaale generation mpya nga n'obwana bo babusse nkubuuliridde wano tetukyalina rivansi wano wetuli abasajja balina plani nene najja ne mbagamba waliwo excavators ezitwaliddwe Kongo bwe nabyogera ne babalimba mbunna amakubo mabi mbu UPDF erime kubo
mbuno esobola okuyitawo okugenda okulwana. Basimye banka ennene nnyo mu Congo. Waliyo ekibuga kiramba wansi. Sente zaffe ze batubba mbu za muyindi. Amini simanyi mbuno za muyitale. Congo bali mu kuzimba ekibuga ekinene nnyo wansi. Abaana abali Congo bangambye bwe bati n'amaaso gaabwe gazibye. Wansi waliyo obutalo obuli sharp eri gye bakolera wansi gye bagira ebimotoka biyingirayo excavate emu wansi eri mu ttano wansi. Esitulwayo ebimotoka 3 ebisobola okugisitulayo okugijjayo ogiza waggulu. Okitegedde wayingirayo hima cement wayingirayo simanyi bya cement omuyitirivu ennyo bwe batwala cement abetisi babagamba mbwe wansi eri abasima gold. Mbuga kati ettaka lijja kugira libabuutikire nti kati basimitinga enkokoto eri enywere ettaka libabuutikira nga bali mu kusima banka ennene nnyo mu sente za Uganda. Bannayuganda mutudde Museveni yatubba n'akulaakulanya Rwanda. Kakati buli muntu ayogera ku Africa ayogera ku Rwanda nga resources zonna zivudde Uganda. Kakati azikyusiza azitutte Congo. BMP byaffe biryawo bikwerega byongera muwa sente. Ffe tujja bibabuulira nkugambye bali mu kuzimba ekibuga wansi mu ttaka mu Congo. Nabagamba batutte excavators ne mulowooza nnimba. Ne baba bwe twakyogera ennyo ne baleeta public relations era mulaba liva semuliki kakati semuliki bwabwoga abasaana okutinda ekyo nakyo UPDF ekikoze kati amakubo gaserera era senga WDF akusanga wano ayinza okugoba n'oserera n'ogwa kati katumala okulima tusooke twenyweze bulungi tukube UPDF mutulaga amakubo gatuuseewa. Nga tebakyatulaga olutalo lw'e Congo lwaggwa nga temutulaga bakonga abasajja baffe bakomawo. UPDF yakomawo. Kati ebyo babijja mu mawulire bali wansi bazimba ekibuga mu sente za Uganda. Kati basajja mwe muganya okusituka okulwanyisa Museveni ku street liiso ku liiso agenda kujja ku nnyumba yo bakukonkone bakujja bakutwale ate mwakirabako waliwo muwala waddamulira mbuziza musajja gwe nakulira Congo gamba nti taata wange ddamulira gyali ddala kituufu gyali bamutwala John Bosco Kibalama bamutwala bagenda kuba kimera babatwale. Omwana yagambye agenda bawa entertainment kale mugende mu entertainment n'ebisaawe tulabe obanga omupiira munaagusambayo. Mbabuulira bannayuganda musituke tukube Museveni. Waliwo omuntu omwe yangambye mwana gwe wano wolaze nti ntandise okubuusabuusa kuba bw'ogamba mbuno tukube Museveni okoleraani kirabika okolera Museveni. Nze nkibabuulidde nze mbabuulidde mmwe mundabe nga bwe mwagala okundaba oba nkolera Museveni oba sikolera Museveni. Mbagambye eddagala lya Museveni kumukuba ne mutabani we mwabali munda bw'oba oli native Uganda ninga oli mu SF simanyi sharp shooter okuba kakasa nti oli sharp shooter kuba muhoze esasi mu mutwe kuba Museveni esasi mu mutwe mu ebisajja bya counter terrorism simanyi counter intelligence okujjako nga mu mitwe gyammwe muyina mu byenda ng'obwongo buli mu lubuto kakati buli kimu kitunulidde kinnaakyo nammwe muli mu buwambe bagenda ne bakulimbalimba mbuno oli osiba egindi osiba mu sapato osiba mu siripa oli awo eva oli kopolo oli awo eva oli sergeant tokula tovaawo ne bakukwata n'ogenda n'obonyabonya banno naye nga naawe oli mu buwambe bisajjamu ebya polisi n'ebyamagye musituke abasajja batumalawo muli awo mutudde mwagenda kuuma Museveni mwagenda kuuma ggwanga. Omusajja tunemerako atya emyaka 36 nga mulimu abaana ba Uganda ebonaabona muli awo mutudde. Obudde bugenze programu egeze nnyo ennemeredde. Museveni ne mutabani we tulina bakuba bukubi. Kagame balonchinze olutalo ku Uganda bagenda kutematema banna Uganda abamu ku Banyarwanda baabwe bebo bemulaba abatematema abantu ekalamoja okumanya bana basajja balina strategy batadda Abanyarwanda mu Southern Sudan. Obudde bugenda kuchanga Africa tekyalina muntu wa bbulu. Mbabuulidde
tulabanga abadinka baddugala ne bajja muno lwa bbulu ze ya blue people awo munyarwanda ali mu Southern Sudan naye bagonvu ngere enkola yaabwe bweri tebogera paka nga mission yetuuse paka nga bamaze okugira bugizi ate balungi nnyo mu Jambia bagenda okutema Southern Sudan bagenda okutema Southern Sudan mujja kujusa kiki ekyabatwalayo be balina ya makanisa be balina yo zi mobile money be balina ya maduuka be balina yo buli kimu bagenda okutema Southern Sudan mulaba abasajja abo basoose kukola bo balinga mmese bafuirira bwe baluma ekitundu kyonna bakyagaziza East African Community mbune Zanzibejja banonya Abdulaziz simanyi mbuno ne Zanzibar bagenda giteka ku East Africa Congo bayitadde ku East Africa simanyi bagenze kunona nayo simanyi Eritrea simanyi Somalia simanyi anieno Ethiopia eri bendo lyonna aba basajja bagenda ku mbabuulira Uganda bwe mutasituka naye njagala mbuuze Kiwanda oba omusajja agenze n'atematema Mutabazi n'amusuula mu kinya n'amusuula mu kitoogo. What about you Kiwanda? Mpozi Kiwanda nga nawe oli Munyarwanda. Museveni yagambye naye ate ono omwana omunyankola ambeeredde kibannaye mpulira ebyenda bye omunyankola ono ayagala ki gwe Museveni nakukolera emyaka gwe nze nakolako nammwe nga mukyalimu amagezi nze sirwa kuba nti nabonaabonera ewammwe nti ensonga lwaki ndi munyivu ku lwa Uganda yawamu era weebaze Katonda nti tewampa kifo mu kigavumenti kyo nali besasi mu mutwe gwe musajja gwenze nze ne banzita wawona buwonyi waliwo omuntu eyali andeeta mu SFC Museveni ali ku besasi mu mutwe nkubuulidde mbuno njagala kibambuuze sirina kyenjagala va ku Uganda sina kyenjagala ate nebyokuntisa tebijja kukola obulamu bwange nabuwa Uganda obw'omubiri obw'omwoyo nembuwa Katonda. Ekibalo kyonna omuntu akitaataaganya Bobi Wine Kyagulanyi bateeseza Kagame yababuza omwana ono yabayita katya omwana yabayita katya okufuna amaanyi gano gonna nagamba it's too late bide bintu twali tulina kubikola around ale 2000 oba at least ale 2010 wotwali tulina okukolera bino ebintu naye kati it's too much bazuukuse nnyo ne bagamba ka bagende mu maaso bannaye mutwitinga ebintu bino mu bitwale bagenda kukuba Kenya ne bomo n'ebikolwa byamaze dde okutuuka byagenda ng'ennaku z'omwezi 21 njagala mugende mu kamera bwe waba tewaliwo bitrere ebinene byasimbula ebbombo ne bigende Bushia Kenya ne wabaawo ababirinda tebabyaza kuba byali birabikanga bya ddwaliro ate nga nabagamba ebintu bigenda kutambulira mu ambulance saabagamba luli ogwange guwedde mwaba UPDF abasituse mwebale kusituka kutegera ffe mutuwe information ffe twasalawo dda jeno yampadde information jeno biralo yafua yampadde information kakati tulabe omanyi bagala kwata Abdulaziz kati Abdulaziz yagudde eddalu nga tebannaba mukwata leka asooka atuwe information enkambwe ennyo banna Uganda musituke mu mayumba gammwe mbabuulidde ngenze mu politics so mwagala kuzaala mu mamebeni baana naye bannaye nkabateera mu kampulira wano we mugenze basajja mmwe muvudde embwa weeyotera ndaba kati musembera wali gonja waakalira awowo bannange nina kukola omuntu ekintu ne Katonda ajja kiwulira mbabuulidde UNN mukole ebintu naye UNN mukolerani UNN mukole ebintu ebirala muve ku Kyagulanyi kansirike waliwo abantu abangamba banaye va ku Kimbugwe alwanira federo naye mmwe federo omusajja atutema munyumya federo naye mmwe basajja mmwe mulina emitwe mmwe abagamba federo tebagisabira mu kiseera kifaanana bwekiti federo tebagisabira mu kiseera kifaanana bwekiti okitegedde mu nkuba mwe basabira jaketi mu musana tebasaba jaketi esawe eriwo si ya federo nga tumaze okuterera emirembe gize tutandika okunoonya tufugibwe mu nfuga ki
wabula mwefuula balumiriza kati federe ejjira wakati essaawa zino omusajja ali mukuta bantu mu federo kakati yiyo njibawadde naye nze mbuuza gavumenti ya Museveni erikolerako ddi mwe palamenti ya Uganda mulikolerako ddi muliyisaako ddi etteeka bannayuganda ne bakuba engalo mukolera ddi lwaki buli tteeka erijja lisooka kusika muguwa nedda ne muliyisiza ku mmundu ne muliyisa gundi ku mpaka basajja mmwe muliteesezaako ddi omunnayuganda wabula akakasajja kakire bannaye akakasajja kakiwanuka bakampe akakasajja kakiwanuka tusisinkane kiwanuka tali munanyame ekusa kapa ndaga tusisinkane ne kiwanuka tukwataganemu mbunna nnoonya kiwanuka gwosobola okunsitula wansi okakasa kiwanuka oyinza okunsitula wansi nga nasimbye amagulu oyinza okunsitula ayushuwa mbuno lokubanga wasoma amateeka oyinza okunsitulawo gwe naye mmwe mulikolako ddi etteeka nga munnayuganda aliwulira gambe bannange olwaleero buli tteeka lye mukola buli ndagaano gye mukola ebeera nfu wulira musiga nsimbi ye ne bw'anaaba takoze alina okusasulwa twamuwa ezikola naye ne bw'aba takoze ye alina okusasulwa zonna ziggweyo naye wulira bwe batuuse ku munnayuganda ku tteeka ly'ennyumba abalina ennyumba z'obupangisa basasulenga mwaka gugenda kujja kuba ne bw'aba afiiriddwa gavumenti tefiirwa obeera wampa seminti wampa toffaali wampa kinga njizimba wulira ate era n'omuntu atunda ettaka awa omusolo gwa bitundu 6 ku buli 100 naye mmwe mulikolako ddi ekintu ng'olwaleero muwa munnansi njagala ompeeyo etteeka limu nga ddyo liwa munnansi mobile money asindika tumuggyeko n'oyo ayitawo ng'onaateekayo n'onakkirira bamuggyeko omusolo nono abaddewo ng'onaasindika naye bamuggyeko omusolo naanaabeerawo nga bawiziddira owinga naye bamuggyeko omusolo naye basajja mmwe muyina emitwe kaakati bwe tugenda ku data ne data gibweko omusolo oli data ne bw'oba tewamukubya ggwako ne bw'oba tewamukubye datawo abasajja bamumalako ne bagamba teekako data omupya naye mmwe muliyambako ddi omunnayuganda yeewulire nga naye Uganda yiye wabula kapyanga simanyi kabyanga oluvaawo n'agamba bw'ati tugenda kusomesa eggwanga abaana baagala ennyo Uganda kati Uganda tujagalire kuki nga ennyumba z'abapangisa nnyina kusasula kakati nga ndi wano kati nnyina kusasula 2023 basajja mmwe muyina emitwe mbugwe ne bw'oba ofiiriddwa bo tebafiirwa naye musiga nsimbi azza obuzi gwe twawa ssente mbuye ne bw'atazimba asigala asasulwa kati Uganda ekolera bagwira ekolera bannayuganda amazzi leke Victoria Katonda gye yatuwa n'ennyanja ezitwetoolodde amazzi ga buwanana mugatuwa ga buwanana amasannyalaze ge mutajja nababuuza n'amasannyalaze mugajja Russia ne Ukraine wabula omukazi nabbanja n'enfaana zonna zalina mu lubuto yagambye bw'ati ati nammwe mulonda nnyo opposition mugenda ne mulondalonda opposition kakati eryo ekkubo okuva ebuyukuya okutuuka ewa eryo ekkubo lyonna opposition yeerisibye kati njagala ombuulire Kadaga akiikiridde constituency ye ebbanga lyonna ewa Kadaga wafaanana wati ewa Olanya wafaanana wati Olanya abaddewo wafaanana wati sekandi yakavaayo myezi bwezi back Bukoma nsimbi afaanana atya gwe nabbanja n'enfaana mu lubuto wabula babuliddwa ebyokwogera njagala mumbuulire Museveni gy'ava wafaanana watya ani ono omukazi ono yazimba amagulu yaani Kembabazi muka Museveni oyo omukazi gwe babbako bbaawe Janet bamubbako bbaawe ne bamuzaalamu ate malaya n'amulumya n'agamba era Mukama wangamba wakumpayo ennyongeza era nnyongeza kaguta bannange kaguta Mukama bw'obanga ompa ennyongeza ne mu Uganda empya ne mu nsi eri zompanga kaguta ayaya bano oli omukazi alumya wulira Janet yagamba bw'ati mu kampeyini eziwedde yakwata akazindalunga bali ntungamu ng'akiikiridde eyo Ruhama ng'abakiikiridde gundi yagamba bw'ati yagamba bannange munaye Museveni president ow'ekitiibwa bannange wano wasaanawo maternity ward abakyala nga bazaalira ng'akiikiridde
egundi eyo wabula tebalina ward n'olwaliro bakyasaba ward y'abakyala naye nabbanja oyina amagezi mu mutwe kwegamba ebyenda biri mu mutwe obwongo buli mu lubuto anti nammwe mulondalonda nnyo opposition njagala ombulire wakadaga wafaanana watya ewa Moses ali wafaanana watya kubanga mugenda ne mutufuula nga ffe abasiru mbwe ekikulu mwalonda eryo balitaddewo kisanja kino nga Nsamba Patrick azze kino ekisanja kyakubiri ekyansamba Patrick eryo ekkubo limazeewo bbanga ki Nnyombi Tembo yakiikirira emyaka n'emyaka n'akiikirira Kasanda afaanana atya naye mwe mutuyita basiru Kasanda afaanana atya mu abantu b'e Masaka nabalabudde ku mwanyi Kasoro akutte ttenda y'okubalimba n'abagamba mukozese ebigimusa ekizibu kya Masaka ye Kasoro ne Sempijja mukwate Kasoro mu bakatayimbwa ku mutwe nga musobola okukuba ababodaboda nga musobola okuba ababodaboda ne mubatta mukwate akatayimbwa mukube Kasoro akatayimbwa ku mutwe mukwate akatayimbwa mukube Sempijja akatayimbwa ku mutwe aba basajja bibi aba byebizibu bya Masaka mwe basajja mwe ne bakazi mwe temugeza ne muteeka ebigimusa bya Museveni ku mwanyi wonna mu bitundu bya Uganda mbabuulira wano we tulaga naffe tulina naffe okuba laba bw'oba onoolya munno kyesi oba omweso olina okubaako empiki z'omujjako ekyo vulabayo Museveni atujjako empiki wabula ffe ne bwe netwesa tetumujjanko mpiki kati omuntu muzibu nnyo okulya okuwangula omuzannyo ng'empiki ze zonna weeziri waliwo ako draft change ani chesi omusajja atambuza bwati n'agenda atikkira King ewuwo King esobola okulya n'ekomawo Livansi n'eddayo n'eri yeyo King esobola okulya zirinnya pa n'abuyoola bonna n'abutwala empiki ze nga zikyawera tetujja kulya gundi game naffe tutandika okwesanga waliwo empiki ze tujjamu bannange nze mundeke mbeegayiridde mundeke wabeerewo empiki eziggibwamu mwab'e Masaka Kasoro yabalimbalimba n'ekyo simanyi microfinance n'abalimbalimba n'obusente ali eyo yazimba empire juzi NUP ye muntu taasizaako abantu bamutyalinga Katonda waveeyo omuvubuka omu misanatuku okuba omusajja oyo mutayimbwa ku mutwe oba bakutte kakati gwe abaana bo tuli kujjukira era ogenda kufuwa era mugenda kufa mbabuulidde Bayibuli egamba bweti musituke mugende mulwanire ensi eyo gyembawo okulya mugende mulwane mujjeyo ensi eyo gyembawo okulya nagirayirira bajjajja bamwe Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo naye yiyo mugende mugijjeyo Bayibuli egamba bweti bagenda okutuuka ng'erimu abasajja abawanvu abazibu batabani ba Anake be bayita abanefiri nga bawanvu bazibu naye bayimirira ne bakuba batabani ba Anake bawanvu bazibu naye Bayibuli egamba bweti eyo ensi ngibawadde sitepu gy'olina okukola kutambula kugenda kulwanira nsi ya jjajjaawo mbabuulire bino byawandiikibwa bwe munaaba temukubye mutabani w'omunefiri akatayimbwa ku mutwe abo abasumba bonna mbagambye abantu abatematema Uganda bwe bava e Rwanda balandinga wa bujingo wali owuliddeko ku bujingo ng'alumirirwa nti bannange waliwo ettemu mu Uganda wali owuliddeko ku bujingo ng'agamba nti bannaye bakakuta abavubuka wali owuliddeko ku Namutebi ng'agamba nti bannange waliwo obutali bwenkanya mu Uganda wali obawuliddeko nga bakivumirira wabula nawe n'ogenda n'osaba mugende musabe bagenda bajja mu mayumba ekirungi bagenda bajja mu mayumba era tujja kuba tuli awo nange oweewange baamunonye nkugambye Museveni yakolanga bw'ati yanonanga nze n'enzije wani musajja kyali wano Juma ani ono Kalema nengende wa Kalema koko Kalema bwana Kalema nze wile bambi gulawo munaye gulawo jebaleko sebo bwana wile goze munaye ng'oludde okulabika jangu kumbe abasajja bampambye nga gulawo
nga bakwata wire nga bamube enkumbi nga bamukubira ewa Kalema nga bakwata Kalema nga bamugamba tugende nga bamutwala ewa Sande Sande jebale ha nina nga we bakabukyali jamu nawe kulawo tulabe anti badde kawo ku luguudo wa Manga nga Sande agulawo nga bakwata Kalema nga bamube enkumbi nga bamukubiraawo nga bagenda nga ekyalo kyonna ne bakimalawo ngono bamuyisa ono ngono kubanga bamanyi bwe banajjo oyinza obutagulawo ate no batwalira obudde ate osobola okuba enduulu ekyalo kikuŋŋaana kasirise obudde bugenda okukyanga ekyalo buli waka waliwo omulambo nga buli waka waliwo omulambo eruweero nga buli waka waliwo omulambo mukasirise abebyokwerinda ne bagamba bannaayi ate kati bakikoze batya baddira amanyi n'agenda ayita mukwano gwe mbabuulidde nze bibyo nambimanyi Mukama weebala okumpako chance okukola n'obusajja buno bwe munaalema ne mugaana okusituka mbagambye abakazi bammwe bagenda bazaalamu kakati tunuulira mukyala wo wakamuwasa wuuyu mulabe mutunuleko akasembayo bw'otasituka kugenda kufuluma alimu abaana b'omunyarwanda ate munnange ndi yanaakola ki ofudde talina omusajja aliwo omunyarwanda alina ssente essente zo ze bakujjako omusolo ze babawadde bajje bazikozese okuzaala mu bakazi bammwe mbabuulire eyo ddiiru gye bayogedde ne Kagame wabula balina agent omunene nnyo mu linnya ly'okusaba mu linnya lya church bamuyita Bujingo ne Kakande jjo mwamulabye ebiseera ebyo mulaba amakanisa bwe gakola public relations timu ya Express eriwa kakati timu ya Express gundi aliruddawa ngenda bawayo n'abazanyi 5 mbolo aweereza Mukama okwo kuweereza Mukama gwe bwoba olaba mbawadde yakakadde ate buli ateeba kakadde ate buli omu mitwalo 3 bana abazanyi bananze ngendo basasula ngenda bagulirayo omu mu URA ngenda bajjirayo omu mu police simanyi meguni mu mugamba ajje public relations kanisa ne kubengalo webalenya Yesu bagenda basalako emitwe ati mulemedde mu busiru obwo bagenda basalako emitwe kanisa eri ku public relations babakwatiddeyo ku bintu bya bwongo si mwoyo mbu yasala abasajja ne bagwa eri mu bantu akusala n'obuka n'ogenda ogwira muno n'oyita ku mutwe n'ogenda ku mulala n'ogenda ogweri ku kisenge mbu ago maanyi ga Yesu enkya n'oleeta muno bannanga amaanyi gali eri pastor asala okekya yagamba bw'ati okekya yagamba bw'ati we yabeerera mu Germany nga bamunyooma nnyo nga babanyooma nnyo abaddugavu nga babanyooma nga babasosola n'agamba ne nange leero kansosole ku baddugavu bano kansosole ku bazungu bano bwe mba nina omupiira gwange tebagenda kugukwatako n'abakakasa nti ate omuddugavu mubi nnyo musosoze nnyo okusinga bo yabasala n'atuuka ne ku kipa n'amukanga kipa n'agweno n'agaana omuteeba ne bakomawo buto nga buli agudde asituse bonna ne baddamu ne beepanga n'abaddamu buto bonna nagamba nange nabalaga obusosoze obwa highest level saagala kumala gamanyiira naye n'akibakola yasala abasajja nga simanyi ga Yesu sebo ne wabula ono ye kwegamba kati olwo yokekya tukole tutya kati tugendera tunoonye okekya naye mwokekya mwamulabako yayimiranga mu free kick bwati ali mu kasenge no making sure nti gwosooka okuvaawo kuba senge ekiraka kikukwata ogenda ku oxygen era nga babeerawo okutuusa mukolo rifu akugoba bugobi gwe komawo wano tebanaba kusama omupiira oge komawo wano ye nga senga omupiira gwo kukya gukukwata mu kifuba oba mu mugongo ojja kusesema omutima olumu mukulu wange yali alina omululu n'agenda amira ekifi ky'ennyama muze yamubba ekikonde wano mu kagongo gongo kigenda eri ku kisenge namutunula bwati nagamba kino ekyanankyongere nakyesonyiwa wamanzizeeyo wali mwe Uganda mugenda kugikoleraku kye tunagamba nti parliament yakitukolera amazzi ga buseere
amasanyalaze ga buseere naye ettaka naye musobola bikwata ne mubiwa musiga nsimbi wabula parliament ejjuddemu bannayuganda be bateesa kino ekintu naye bannange NRM naye mmwe bannayuganda naye mmwe mwalonda mutya ani akukiikirira mmwe mwalonda mutya abakaaba mwalonda mutya buli eyalondo wa NRM ngowa NRM yakukikira mu parliament oge esente z'ennyumba ziwe ate wa emyaka 2 mu maaso gwewe emyaka 2 mu maaso ate kiwa mtu mwokuteesa eriteeka njagala liyite gwe omanyi nti omubaka wo wa NRM ennyumba z'abapangisa omusolo gusasule buli lwotunda ettaka ogenda kuwa 6% ku sente ze. Ekyo kitegeeza abantu aba basajja bagenda kulemesa ettaka nga bo be balina sente ezigula ettaka bo be balina sente ezigula ettaka kubanga bo be basobola okikola ate yasobola n'okuligo naye bannange Mukama Katonda wange bw'oba omanyi nti walonda mubaka wo ng'akukiikira wa NRM teeka ebigimusa ku mmwanyi teeka ebigimusa ku mmwanyi biteekeko zisobole okukanduka otegere NRM yaani sasula omusolo gw'ennyumba tukooye okutugiraagira. Meja Jeno Kasigazi simanyi Henry Kasigazi ebyo ebintu gwe musajja gwogenda kufa lokechi gwe waddira mu bigere ebyo byatandika okukola ogambye nti tetuddamu kuleekaana nga tusaba tetuddamu kuleekaana otwadde musajja gwe kyekifo nkikugobyemu mu linnya lya Yesu ate ne mu Uganda nkugobyemu twenyinamu katebe olwaleero nkyogedde ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokuna musajja gwe mu linnya lya Yesu musajja gwe nkugobye ku planet Earth nkugobye on this planet Earth in Jesus' name nkikubuulidde kangende mu Kasaka mwijukira gundi oli yatugira mbunagobye abalokole ku nguudo naku 3 ali kikuube gwe musajja gwe nkugobye mu nsi y'abalamu Kasigazi nkugobye mu nsi y'abalamu mu linnya lya Yesu. Bayibuli egamba pe otulimitinga otya ensaba Bayibuli egamba bweti ani sigamba waliwo abasaba nga bali nga byafujjo naye nze njogera ku kusaba kwennyini okwokusaba kana oyinza okulimitinga omwoyo mutukuvu nga Bayibuli egamba nti Yesu yasaba entuuyo ne zifuuka omusaayi omanye kiyitibwa okusaba n'otuyana nga toyina kye weetise ofukamidde osaba omanye kye kitegeeza omanye eddoboozi bwe lyali omanye energy gye yakozesanga awo mu kusaba entuuyo ziryoke zifuuke omusaayi atuyana omusaayi. Kasigazi do you know what it means? Omanyi nti kabaka Daudi Mukama yamusanyusa n'asituka n'azina n'enkutu ne zikutuka engoye ne zigwa n'asigala bwereere mukazi we n'amugamba mama nnyabo ate bannange kabaka nawe ate weefuge omukyala yajja w'ekiko naye gwe musajja gwe Kasigazi olina amagezi mu mutwe nkugobye ku planet Earth Kasigazi nkugobye ku planet Earth mu linnya lya Yesu. Teka wabiri Kasigazi teka wabiri olimitinga abantu okusaba olimitinga omuyamba ku Museveni ye Museveni bw'aba asamira ng'aleekaana ye Museveni bw'aba asamira ng'aleekaana n'ajjamu n'engoye n'akwekweya ku ttaka mutugaana kusaba eggwanga lyaffe mwali kwasa abachwezi bannayuganda musituke tugobe Kasigazi ku planet Earth kasajja gwe Kasigazi nkugobye mu kifo ekyo ate ne ku planet Earth nkugobyemu tojja nakuwanganguka nti ogenda okuba ekyeyekata ebigere ebyatwala lokechi bikukime Kasajja gwe ensi tegere nti Katonda tamanyiirwa Katonda tasekererwa Katonda asasula musajja gwe nkugobye mulaba bwe batuprepare nga mbuno wali abatujju Kasigazi Uganda wali abatujju Uganda kizibu ki Uganda kyeyina kati njagala ombulire Kasigazi etteeka lyo implementing eryokuleekaana kizibu kya Uganda ku bizibu Uganda byeyina kati mwina ku implementing etteeka nga batematema abantu babasuula ku kkubo oli mu ku implementing etteeka lya kuleekaana Museveni bw'aba asamira ng'aleekaana ng'agweddalu omusajja omukulu n'atuuka n'okweyambula n'akwekweya ku ttaka n'avuga eggaali ye nga tonnamugambako
Bannayuganda mugende mulekaane nnyo amaloboozi gammwe galinnya mu ggulu. Bwe babatwala mulekaane nnyo neeruzira mulekaanireyo nnyo amaloboozi gammwe galituke mu ggulu. Bayibuli egamba bweti Katonda genda osoma okuva essula 3 agamba essala zaabwe zituuse, abaana amaziga gaabwe galinnya ne gatuuka. Do you know what it means okulinnya ne bituuka gyali? Omanyi kyekitegeeza? Bayibuli egamba bweti mwekamba bweti wabaawo omuntu abalimitinga olunaku lwa Pentekote omwoyo omutukuvu lwakka batuuka ne bagamba bannaye ate bano batamidde. Bakasigazi waliwo bye batamanyi, bwe baba babimanyi babirwanyisa tuleme kubikola basobole okutubuutikiza abachwezi. Mbabuuliridde wano kasajja gwe nkugobye. Ekizibu kya Uganda ekizibu kiggwe Henry Kasigazi. Yalwaki sikwesonyiwa. Omusajja bamuyita Henry Seremba yakubye mutabani we n'amutta kumubba mwanyi kilo 3. Naye Museveni yabbye mwanyi za Uganda zonna mumulese nga atambula. Naye obeeno yabadde sigino kubuulira ono ayagala otubbe mwanyi. Tewali muntu ayinza kukuba Museveni mutayimbwa ku mutwe ku kintu ky'emwanyi, kuba baba Nyankole bamulemwa ku nsonga y'amata. Guno ne bagamuwa. Abasoga ne bamulemererwa ku bikaado. Naye mbuuza ku mwanyi bwe muba mwase Seremba abbye kilo 3 omusajja yakubye munne n'amutta. Byabadde wano Lwengo. Omusajja yakutta omwana wa amuyita kitaawo omuto n'akuba mutabani we n'amutta. Kuba mwanyi kilo 3 ekyo kye bayite mwanyi. Yakoze wuyo mutta naye ye yabadde abbazaaki. Kibi nnyo yakoze wuyo mutta yabadde abbazaaki. Naye mbuuza Museveni ababbyeko emisiri gyonna mumulinzaaki. Naye mwe bannange mulowooza Museveni eyo konvoyi gyatambula nayo nga twagistorminza awantu nga naffe tugenze kufuwa tutaase generation. Mulowooza asobola okuvaawo baba n'amasasi ameka? Kuba tuba tulina kukikola mangu nga tannaba kuyita musaada. Naye mwenno musaaga ekikwatagana ku Uganda bwe tutagwa ddalu Uganda bagitutte. Kati tuli wali abagenge we baali nti bwe tusigala tufa ne bwe tugenda tufa, bwe tutayogera tufa ne bwe tuwogera tufa. Kaakati waakiri tuwogere abalisigala balitandikiraawo. Kirumira abantu baali batya Kirumira yafa naye mulamu. Bayibuli egamba nti Abeli yafa naye Abeli mulamu. Bayibuli bwegamba olw'okukkiriza yafa naye mulamu. Olw'okukkiriza Sara waliwo omukyala nga yazaala omwana nga yagumira ku Sara nti Sara yazaalira ku 85. Sara yazaala ayingira 9 naye n'azaala omwana nono aba ayingirana mu jijo. Kubanga kati muganda wange bw'oyingirana nga tonnaba kugira ebintu biba mulinnya lya Yesu omukazi we nali wano nga tonnaba kufuna mwana. Bwe buli babwebuti omwaka ogujja oliba olina omwana ku bisambi byo ate nga wantumbu ezo. Wulira mmwe kamba buulire bannayuganda bwe tutasituka kulwanirira ggwanga lyaffe. Abasajja mugenda ne mumbuuza naye bwire gwe buli lwoleeta abasajja baba bateesa kutta. Kati tugenze mu palamenti bye bateesa openire mu palamenti mpaayo ekyali kikugasiza. Bye baleeta openire gwe mpaayo lwe baatula mu palamenti ne bakuteesezaayo ekintu. Kati olwo ate munzikiza mu palamenti bajja ne bagamba bwe bati musiga nsimbi yasasulwe ne bwaba yeebase. Naye ye munnayuganda ennyumba agisasule ne bwaba teriimu mu bupangisa yo atusasula mwaka gujja 2023. Kati bakukwata musolo gwa 2023 ogw'ennyumba gwa 2023. Mu 2023 bakukwata gwa 2024 wabula ye omusiga nsimbi ne bwaba yeebase bwebasi ye bamusasule kubanga bwe batamusasula tugenda kufa tugwewu. Akakasajja kakiwanuka mbuno kanoonya naye gwe kiwanuka kozi wawanuka buwanusi nja kukulagako nange. Kati bwe babanga bye bateesa openire tofunanga mu kikyo ne basayininga endagaano y'amasannyalaze ne bamala ne beewugguusa. Museveni kyennyini nkijja nkigamba iye ne bannange
mutulinde mwate kubanga kakati mazima ddala Saida Bumba endagaano eno ogisayininga kulwa kubanga kalulu mazima ddala bannayuganda no basayiningira endagaano eno Saida Bumba najja nagamba bannaye munsonyiwe kubanga era saasomamu naye nga amasanyalaze ga muwoozi yagatwala Museveni yeewuguusa kati yagamba bannaye ekisanja kino amasanyalaze buli munnayuganda agenda kufuna amasanyalaze leero wafunyeyo amasanyalaze kilo mmeka gasente mmeka naye nga mukalulu yakitambuza n'aleeta ne Saida Bumba nakkiriza okumuteekamu ebibi ne bamusaddaaka nga akaliga ka Katonda ne bamusaddaaka bannaye ate nno ne yaleeta contract eyo yali apapa n'angamba yangu watugenda kubanga bannange n'ensayininga nga sitegedde kati Museveni yakitereeza mu bye bateesa openire empaayo ekyali kikuyambye awo ndyoke nzikirize nti nze ndi mulimba byembaleta kubanga mugamba ningwe bunaku era oliita kufa temufwa bwe nababulira bomu tebazi bakuba bwe nababulira ebijambiya tebabibatema ebijambiya aha kati nze mubi abireeta mbulira parliament yateesa ki n'okuba mu ngalo buli kintu kye bateesa tusooka kusika muguwa batusinga businzi era omusolo ne tuguwa era ne kibeera bwe kityo kubiri open kangende mu kigambo kya Katonda mu ssaawa zino ezisigadde tusobole kubanga mmanye emitima gyammwe gitaaguse Bayibuli egamba nti Katonda yataagula ate yanyiga. Essula ya 14 kubanga Mukama alisaasira Yakobo era bw'alimala n'alonda Isirayiri n'abateeka mu nsi yaabwe bo n'omugenyi alyegatta nabo era balyetaba n'ennyumba ya Yakobo n'amawanga balibatuwala ne babaleeta mu kifo kyabwe n'ennyumba ya Isirayiri baliba nabo mu nsi ya Mukama okuba abaddu n'abazaana era baliwamba abo abaabawambanga era balifuga abo ababajooganga. Kasoke nkomekaawo Mukama ajja kutujjukira olunaku lumu eyo vidiyo y'olwaleero Mukama ajja kutujjukira olunaku lumu atuzzeeyo abaali bakadaama ne basekadaama naffe tulifuna bakadaama ne basekadaama Bayibuli kyegamba tuli mu Isaaya sura 14 abajoogebwanga naffe tujja tuuka ekiseera nga ffe tuliwo Bayibuli egamba ali tujjukira eri twabadde tusoma ebikolimo njagala tukyuke tudde eri Mukama mu bintu nga ba omusajja omutayimbwa ku mutwe nga pimira mu kigambo kya Katonda nga bwe twenenyeza Katonda atusonyiwe tudiringe n'omulabe waffe Mukama ajja kutuddiza eggwanga lyaffe mbabuya bannayuganda tetujja Mukama yatutaasa tetunnaba na kubitegeera Museveni yakola saddaaka emu n'emuddukako gye nababuulira nga nakatandika security alerts abawala be yaleeta bagatta omusaayi waliwo eyadduka namubagamba gw'omupya yakajja Museveni yali yakajja mu ntebe n'aleeta abawala 3 e Uganda virgins okuva e Rwanda ne babawa abasajja ba Uganda natives abawala bali bakola mu State House ne babatega abalenzi abannayuganda riyo bannayuganda ne babaagala ne babafunyisa embuto mu State House nga saddaaka zaabwe babaagalako omwana atannaba kukaaba atannalaba ku nsi atakabyeko atalabye ku nsi ne babeera mu State House nga bakozi omu n'afuna olubuto yasooka bw'atuuka okuluma okuzaala ne bamwangwira ne bamutwala nga agenda okuzaala teyadda ne bagamba bannanga ate yagenda okuzaala n'owookubiri bw'atuuka okuluma okuzaala banaye ne bamwangwira babeerangawo nga baba monitoringa teyaddayo kulabika naye omulala omu bawe n'abuuka mangu teyamulinda eyo n'amuddusa n'amuyisa e Uganda n'amuyisa e Rwanda n'amukweka e Burundi n'azaala omwana saddaaka n'etatuukirira Katonda yatulwanirira tetunnaba kubimanya Mukama tayinza kutuwayo mu mikono gy'abo abasajja kujja bateme bazaale mu bakazi baffe never Mukama yakola demarcations before nga abazungu tebannaba zikola n'amanya Uganda wegenda okuyitira n'amawanga aganaabeera mu Uganda bajjajjaffe mwe mwakola ensobi okukwata constitution yaffe ne mugamba muno omunyarwanda munna Uganda
Buno Munyarwanda munna Uganda eye Rwanda egamba konti no Muganda kubanga sebo tuyagalana nnyo twewasizaamu twekoze bwe tuba twewasaamu constitution ye Rwanda egamba konti omunna Uganda Munyarwanda lwaki ye Uganda yegamba nti Omunyarwanda munna Uganda Omunyarwanda munna Uganda ate Omunyarwanda abeera atyo munna Uganda ng'omunna Uganda si Munyarwanda mwe mwakola ensobi mwe mutukubya kati mwe mutuleetedde ekigenge ekiridde Uganda naye Mukama ajja kutujjukira Bible egambye mwe tukyuke bukyusi tudde eri Katonda Mukama agenda kutujjukira abaali bakadaama namwe muli baako ba boss Kadaama alikuita nagamba mama mukadde nyabo kati nze mbadde ngamba munnange omusaala gwange ate gwe musasule kubanga gwomanyi byeyisemu gwe nayiga Mukama ajja kukuwa nayiga tulabanga oli eyo obonaabona Bible egambye bweti gwe kitata nayiga jeni kitata Mukama agambye bwati olwaleero obonaabonera mu buddu enkyo ojja kubeera n'abaddu Bible egamba bweti buno obubaka nabubuulirako Isaaka yalima mu ddungu enjala yagwa ne batandika okudduka eyo nga bakomawo bajja Misiri okufuna emmere kubanga Misiri ye yabaliisanga okuva edda naye nga mu history akimanyi nti nekitawe Ibulayimu yadduka n'agenda Misiri obugagga n'abujja Misiri kubanga Ibulayimu enjala yabaluma n'adduka n'agenda ne muwala we ne mukyala we Sara yali mulungi nnyo ng'alinga Maama Ebeni nga mulungi nga bulaba Maama Ebeni kakati gula tamulabako gwatolaba ku Sara noonya Maama Ebeni bagenda okutuukayo n'agamba naye bana abasajja bwe bamanya nti nze taata Ebeni bagenda kunzita bakutwale kati bagambe nti noli mwannyinaze era bw'atuuka Farawo n'amubuuza n'amugamba bannange mukyebale ate mwabaze nti nde ne sister wange nze mukulu we bannaye pana ekitamwe nga yabazaala kati gwe kirira ekyemmanga ono mwannyoko yadde eno engulu ono mwannyoko yadde eno nti kale munnange sebo Farawo ne yeetegeka akole ekintu ne Katonda akiwulire Katonda malayika amaze okweteekateeka agenze mbunaabuuze ku mwannyina wa munne nedda ssebo Bible egamba bweti yasangawo malayika yajja akutta omuggo ng'alina omuggo mu ngalo nga agaludde bw'ati malayika n'amubuuza ssebo Farawo gwagalula ogaludde kale nedda ssebo togeza n'abuuza ati kiki what is the problem now namugamba nkugambye n'abuuza kati what is wrong what is going on here now the problem which is now the what n'amugamba gwe Farawo manyidde abantu bangi naye weefuge n'amugamba abo abantu kwata obawe ebintu bagende kubanga ogezezzaako okugalulira mukamuno gundi omuggo ojja n'omuggo mu ngalo okuba omukazi omukulu namugamba nno kakati bawe ebyobugagga bawe yali yamuwadde dda kakati okuva n'olwaleero oli muko ente yiyo kakati nze sijja kuwa nte sijja kuwa nkoko nkuwadde embaata kati ate sijja kukuwa gundi sijja kuwa baasa nkuwadde kutiya kakati byonna yamuwa ddabo n'amugamba kati mwongera agende mwongera ddeyo obugagga n'abujja Egypt n'abuzaayo ate nga ne Farawo tagaludde basajja mmwe temujja kugalulira ku bakazi baffe mbabuulira temusobola ne bwe muba mufa mutya wulira Bible egamba bweti Isaaka enjala bwe yagwa n'agamba taata yagenda Egypt ne bitereera nzikiridde aba ali mu ddungu wakati Mukama n'amugamba parking awo kakati lima gwe tojja gendayo ye yali amanyi mbwa ajja bijja kitaawe gye yabijja Mukama n'amugamba kati gwe lima wano Bible egamba bwati n'alima wakati mu ddungu n'akwasa Abafirisuuti ensaalwa kabaka w'Abafirisuuti n'amugamba neggwe ng'otusinga nnyo va ne wano genda Bible egamba bweti n'asimba ebijanjaalo n'asimba ensujju n'asimba kawo n'agula eŋŋamiya n'agula ente n'agula embuzi n'agula embaata gwe tusobolera ddala okujja ekintu we kitali mulabanga watali suubi yasimba kawo n'akungula eŋŋamiya Bible egamba bweti n'afuna abakozi ne bafuna abakozi ng'alina ne basabu contractors mu mirimu gye n'akuwa okulunda ente nezikulemerera n'ofunayo omuluuzi kati nga ye asasula gwe n'osasula gwe waleeta genda osome Bible bulungi naye ng'abijja mu ddungu ng'alima mu ddungu
bo we baali tebalima muyinza okulaba nga Uganda eri mu ddungu Bayibuli egambe bwete Mukama ajja kutujjukira abaali bakozesebwa naffe tukozese Bayibuli egambe abaali batufuga tujja bafuga senga tudde eri Katonda ebyo byonna mubiwulidde byokubafulumya amayumba babatema amajambia ebyo bajja bibatemanga mmwe mukkirizo bibatema bwe munaba temukkiriza babateme tebajja batema Katonda alina mmwe Katonda alina ffe bwe munaba mwetuddeko nga basekibotte tewali wali osanzeeko Katonda n'akuyamba wali osanzeeko Katonda noga oyi Katonda ye yanyambye nansitula nabadde ndi mu kkubo nzekaawo nga ntambula nga nze nankooye Katonda najja nambuusa mu bbanga nengenda giradde Katonda akuleetera muntu nakujjawo nakutwala Katonda nakolerawo mmwe bwe mutasituka kugira mbu mulinda Katonda ajja kuyingira mu bantu Katonda yayingidde aba UPDF ne bagamba mwana gwo wayogedde ekintu mmwe aba UPDF namwe aba counter intelligence mbagamba Bible egamba bweti olw'okukkiriza Musa bwe yakula nagala okuddamu okuyitibwa wa counter intelligence era mukwate ebyo ebifayiro bye mwatuguddeko ne tikyalumbuye mbu kabada namba eri awo erimu obusengesenge zino za January zino za Febu zino za 2011 zino za 2021 zino za 2022 eyo ofisi mujooche nga bwe bayokeze ya Winyiddolo mujooche emisango gibule bw'obokkiriza nga bw'okuza otegedde nti toli mutabani wa toli muzukulu wa Farao toli mutabani wa muwala wa Farao eyo ofisi mujooche mbabuulidde bw'oba native Uganda Museveni abakozesezza okutukonkalinga nammwe abatta Museveni abadde awakankula entalo naddira ab'amagye abaffe banna Uganda n'abatwala ne bafiira ku front line abasigadde n'abattirayo abasigadde ne babatanga bakigenderedde UPDF bwetyo neesaanawo ne basigaza amagye agaabwe babiri omwana ne kitaawe kino ekintu jeno yakimpadde Jeno Biralo kati mugende musimula amalalo ge Jeno Biralo owa Farmers Party mumujukira yali awo nga giralinga Katara nze ngenda kunoonya obululu onurayini Jeno Biralo wa Farmers Party nja kunoonya akalulu wano mu ddiiro wentudde nga ali awalinga Katara sebo yampadde gundi rest in peace Jeno Biralo wamma yali awo nga alinga gundi omuyungwe bwati ate nze nagamba amagye poliisi n'abalokole boda n'okuvuba awo bo ntuuse ebyo gobo binako ekibuuzo mbuulira nkubira wamawulira Mukama agenda kutujjukira tujja kufuga abaatufuganga tujja kusiba abaatusibanga naye mmwe Mukama mmwe basajja mmwe Katonda abasaasidde nga ffe tetulina mwoyo gwa revenge twalibadde tuba revengingako mmwe mukitegeera gwo wa counter terrorism simanyi wa counter intelligence ali awanoonyerezaako wali ono naye mmwe basajja mmwe mulooza mmwe muli obulungi njagala mbabuuze gwe musajja gwe batumye okunoonyerezaako omanyi mutabani wa Nobo Mayombo gyali okimanyi nti mukarwijema yagongobala yenna naye muka Museveni ne wankubadde ebigulu biyiikayiika iye atambula mukarwijema yenna agongobadde gwe musajja gwoloza gwe bw'onoofwa abaabo banajjukirwa basajja mmwe olw'okukkiriza mukyukire Farao mbabuulidde bwe munaagaana nammwe muli basibe obwo obuyunifomu bwe babawa n'obumundumundu nga tosobola kugira nammwe muli basibe okutuuka nga mubbye mutabani wa Museveni esase mu mutwe okutuusa nga mubbye Museveni esase mu mutwe gwe weeweeyo ku lw'eggwanga kati abaana just okulaba lumbuye babaguddeko ekisango ne babasiba emyaka 5 Museveni ekyo kintu akikozesa nnyo yakwata Siraje yagaana okuwa abantu obutwa Siraje yali mu ddiirwa emu ne Mugisha Mondo ye yagireetera Siraje Mugisha Mondo yali yeegula nnyo ku basirikale Museveni awadde abasirikale obutwa lwakuba bo teboogera Heteka musimanyi tebogera abasirikale ne bazira ekkanisa ya Mondo oyo musajja Siraji yali alina ekkanisa mu bitundu bye bombe eyo naye ng'esabiramu nnyo abasirikale ng'omusirikale gwe baagala okutta bamutwala mu barakisi y'ebbombo papa Sire oyo musajja amuwa obutwa oyo Siraje eyo ddiiru Mugisha Mondo ye yagitwalira ani Siraje n'atuuka n'akibuukamu kubanga batambulako n'ebweru Siraje ne Mondo
njagala mondo yeegane era ne bakwata ekisango ne bakiteeka ku siraaje bamuvunaana kirala tasobola kyogera nti banvunaana kino ne Museveni tasobola kukyogera amuvunaana kirala segirinya kibamuvunaana segirinya ekituufu kibamuvunaana ye nabo be bakimanyi tebamuvunaana bino bo be bakimanyi babiri mbabuuliridde wano Museveni ekituufu kyabavunaana akimanyi ne segirinya ne munne kyebabavunaana bakimanyi bagano kikola okitegedde mwe basajja mmwe olw'okukkiriza mulekeraawo mugaane okuddamu okuyitibwa batabani bamuwala wa Falaawo mwekigwe kisajja gwe kirawo ekiwandiika nze asiimu bwire namba yange eri +974 33 93 +974 33 93 96 39 yeye namba yange obulamu bwange obw'omwoyo nabuwa Katonda obulamu obw'obulamu buno nabuwa Uganda temujja kututiisa Bayibuli egambye nti Mukama ajja kutujjukira naffe abaajogebwanga tujja kujoogako awo olulituuka ku lunaku Mukama lwali kuweerako okuwummula mu nnaku zo ne mu kuteganaakwo ne mu kuweereza okuzibuka owawalirizibwa okuweereza awo oligera olugero luno ku kabaka w'e Babuloni n'oyogera nti omujoozi ng'aweddewo olunaku lujja kutya omujooza gwewo abajoozi ekimala naye Bayibuli egambye oligera olugero nga omujoozi aweddewo gwe yakakibwanga okukola byotasobola kukola bakukozesa emirimu eminene bakukozesa emirimu emikyafu bakukako okukola byotayagala kukola naye Bayibuli egambye bweti olunaku lujja kukya ogere n'olugero ng'omujoozi aweddewo ejjoogo lyabwe eryo lijja baggwako bannayuganda musituke tunoonye Mukama asobola ddala okututaasa ababadde batujooga ne bukyenkya ne tugera olugero nti naye bannanga akasajja kaaliwo bannayuganda Mukama atuwadde ebintu byonna biri ku saidi yaffe tulina social media tusobola okutambuza information tusobola okukola ebintu byonna tusobola okusitominga omuntu netumukuba akatayimbwa tusobola okukola ebintu bazzukulu baffe ne bagamba Uganda yabeera n'omulembe naye omulembe omwagulanyi gwo gwasoba bajja kwogera ku mulembe gwaffe ng'ogusembyeyo okubeera omulembe gw'abasekibotte ate bayinza okugwogerako nga omulembe ogwasinga okubeeramu abantu abazibu nti owa bodaboda yasimba pikipiki nakuba Museveni akatayimbwa ku mutwe n'alinya bodaboda n'agenda kisobokera ddala waliwo omulembe Libya gwe banyumyako Gaddafi gwe yagamba naye mwana gwe nakubba ki mwana gwe ngenda kufuwa ne bamugamba fuwa ogwo omulembe bali gwogerako paka ensi eno lweriggwawo kakati Libya efaanana etya ffenna tugifiirwe they are using our money ffenna tugifiirwe ffenna okusinga okutujooga muzaale ne mu bakazi baffe ffenna tugifiirwe nammwe mufwe naffe tufwe mmwe bannayuganda bwe munadda mu bintu ebyo naye mbabuuza omusumba wo gy'osabira yali ayogeddeko ku kiwamba abantu ku kitta abantu emirambo egiri ku kkuba egibundabunda eno n'eri yali ayogeddeyo mbagambye abanyarwanda be baleese ku mission ey'okutema bannayuganda bonna batuukira wa bugingo bonna bawummulira wa bugingo enkeera ne babasapulaayinga mwe mugenda Kalamojja mwe mugenda Gindi mwe mugenda Gindi be bagenda okujja mu nnyumba bakuteme Mukama bawo omukisa tujja kutandikira awo enkya ku lunyiriro olw'omunaana tetutuuseeyo tulese nga Bayibuli egamba olituula olunaku lumu n'ogera olugero n'ogamba maama kabaka w'e Babuloni omujoozi yaggwawo awo wetukomye genda osome essuula eyo yonna essuula ezo bbiri tujja zisoma lunyiriri ku lunyiriri eya Isaaya 14 n'ey'ekyamateeka 28 tukyaliwo nnyaawo tukyajjawo nnyo enjiri tutegeere ebiri eno tutegeere n'ebiri eno tweronderewo wa we tuba tugwa Katonda w'aba atusisinkana Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaza olunaku lwaleero Mukama nkwebaziza mpadde obusobozi Mukama okukuweereza n'okuweereza eggwanga lyange nkunga bannayuganda okukyuka okudda eri Katonda nkunga bannayuganda okuleka amakubo gammwe amabi mu linnya lya Yesu
nkunga bannayuganda okulekayo amakubo gammwe amabi mukyuke mudde eri Katonda. Mukama anaatulwanira naffe tunaasirika. Abasajja bagambye bannaye tunakiyitamu tutya kino tunakiyitamu maybe it's too late. Nababuuza bwe muba temwakikola luli munaakikola kati. Mu linnya lya Yesu mbasabidde mwenna balina embeera gye muyitamu enzibu mu linnya lya Yesu. Waliwo omuntu anoonya omwana okaaba amaziga ga mwana, Mukama akuwa omwana. Waliwo omuntu eyafiiriddwa, Mukama akukubagize. Waliwo ng'omuntu wammwe yafudde mazima ddala ng'obulumi olaba oli wakati mu ddungu, naye mu linnya lya Yesu ojja kulima mu ddungu okwase Abafirisuuti ensaalwa. Mukama ajja kukomyawo essuubi lyo mu linnya lya Yesu. Mukama ajja kukusitula mu linnya lya Yesu. Waliwo omuntu ng'olwazizza abantu olwazizza abaana, olwazizza abazadde, olwazizza wenna buli gwe mulamu wekaaliwo gwakola gwajjanjaba gwafumba byonna mu linnya lya Yesu. Mukama akusinkana akusumulule, asumulule abantu bo ate akugyewo naawo akukubagizeemu ekisinga obulungi mu linnya lya Yesu. Waliwo abali mu kubyeyo naye ng'omulimu gwaweddewo naye oli mu nsi etaliiyo, olina okulya olina okunywa. Mu linnya lya Yesu Mukama ayingire mu nsonga zo. Waliwo abali mu nsi nga visa yakuweddeko, visa yakuggwako, oli mu overstay, tomanyi kiddako, tolina waakusula, baakugobye, oli ku street, tomanyi gw'okubira, tolina gw'omanyi, n'olulimi lwe boogera tolumanyi. Mu linnya lya Yesu Katonda omulungi ow'ekisa akuviireyo, akukwate ku mukono, akusitule, akuyisa awo otasobola kuyita, in Jesus' name. Amen. Katonda omulungi ow'ekisa abawa omukisa. Tuddemu enkya wali ogamba nti ayi Mukama olunaku lwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose. Mukama ndokose, mpa omwoyo wo omutukuvu annuŋŋamye, tambule mu butukuvu n'obutuukirivu mu linnya lya Yesu. Amiina. Katonda omulungi ow'ekisa abankuumire, Katonda abanjagalire, mbaagala nnyo. N'enkya ndi wano, buli muntu aŋŋamba Wire wegendereze nnyo ebyokulya, Wire weebereremu. Omuntu mangambye sikyebaka, gwe ne lumbuye sikyebaka nedda. Bannange mwebake, mulye munywe, mwebake kuba Katonda ali ku sayidi yaffe, Katonda ali ku lwaffe era tujja kumalako. Tugenda kusisinkana mu Uganda empya nga tugera olugero lumu nti maama malayika kabaka w'e Babuloni naye yafwa, naye yafudde, naye yafwa, ajja kuba yafwa nga ne mutabani we yafwa mu linnya lya Yesu. Sigadde nze SPS Wire, Bible and Politics. We meet tomorrow. Sawa zezimu. Amina.